abantu abalina amaanyi mu nsi Abdulmuras ne Jose Chameleone tebalidda. Tebalidda. Gwe yabeeranga mu kyalo Abdulmuras amaanyi ga Abdulmuras wagala botya gwe yabeeranga mu kyalo. Kati ate mu kyalo gye gaasinganga okubeera. Abdulmuras yajja okuziika e Kasanje. Omwana ne bannamwandu ne batulika ne baseka. Bajjukira oluvannyuma nti bali ku mufu kitaabwe. Nga Abdulmuras azze nga mulabyeko. Kuba ku bino naawe abayimbi bagenda ku nnyimbe z'abantu. Abantu basigala nga beewombeesa. Abdulmuras yatuukanga ensi n'efa. Kulumba abantu ne baseka. Abdulmuras. Ange geni nawe mweti. Hey! My lord. You wonder. Tewandi wangaza Abdulmuras. Yandishinde wali. Kulaba teyali birabi. By the way kyabulabe nnyo omuyimbi okuwangaala. Teliyo muyimbi wa maanyi yawangaala. True. Teliyo muyimbi wa maanyi yawangaala muko. Omusajja gwe bayita Dr. Jose Chameleone. Abantu balya kulimba lwa nkwagala nnyo munnange nga basiba nti omusajja yali mu chekiti yali Chameleone nga besibe emiti. By the way abantu bonna baagala kapo nze namba fani wakazi we kapo. Bwe nali nkola show zange ezasooka kapo yennyini mu byafaayo bya concert oba byebivvulu kapo ye yangoba nangamba awootegekera siddawo kuyimbirawo kubanga namutegeka nga ate bwe tubeera najja ne batakuba nduulu kwemwezi kabuzu nangamba kati bw'obaddamu oku yakola atya namutegeka buzupe nawe tubeera jukira show ya Salanze nedda ne mukati byamagala walaba biwe kati nga already muba member ba MM bokka abasawuna ye ate bwe tubeera ne kapo we mwota bwe yajja ku stage ulamu yasigala ku masimu Haji kapo era bwe yava ne ngati nyamba oyimbe kamera bwe ziri ibintu twagala tulina gye tubiweereza ku bantu ati nga yana fuye tebakuba ndulu nga z'okuyimba tebakuba ndulu bagana kakati nangamba omanyi kabaya kati nange namubbirako kwemwemwa emirundi ng'egi nasooka ntukkaanya emitwalo aga ne muwako emitwalo 2 balance wa 3 amufuna atuuse ku show bwe yatuuka mu show yanziriza buddi za 2 okumanya akasajja okayina omutima omulungi akujiza zaaki namukuba akama ne mugamba ekyamazima balance tewali yagira ati nampa 2 ganga amaze okukola kubanga show teyansala yannuma okusala kyanjawulo show yannuma bulumera bano Shalom nze boze nywa sirimba Shalom nali nguzeeko malaya aliko embuzi namusanga ku kkubo okumulamuza nga abadde maid bamugobye tebamuwadde sente ze anonya mitwalo 2 zimuza lukwingiri namwetunze essaawa 2 taddanga mukuba malaya kati niwe kugamba ozo wamukola ki namwetunze essaawa yeye tulwadde obulokozi bamwatuzadde embalala kati mukisa embwazi ajja nnyo okunnuma nga tuli bana yamalibu ye yajja kuuza yamugunya bumugunya nebo bigamba abantu bamanyi obubi akonja kabaya kiki. Are you in need of reliable services in general construction, architectural design, land and quantity surveying, chain link installation and property management? Look no further. Smeaton Construction and Property Management Limited is here to serve you. We design, build and manage properties. For more information, visit our website at www.smeatonconstructions.com or call 0787 943 539 WhatsApp us 0758 821 603 or visit our offices in Nabingo along Masaka Road. Smeaton Construction and Property Management Limited. We rule. Ladies and gentlemen, nine Frank Ntambwe Balukeza era nga yatuze okubalaga products affe ya package y'abasajja. Eno men's package. Ono Shalom Oil yayongera ku size. Abasajja abenyuma mu size nakendeera bwe nakula size yakendeera olw'amala okwemamaaza. Ono Shalom Oil akulagira ddala kyogenda okubeera nti ekintu. Ono 5 rounds and above. Nga wembanga maze era mpira unje esooka siddamu soko none ku bbeere soko nkwateko soko kazanyise ono yakola. Oyunga buyunzo
kutambula metoro kola ya kiproitichi ocho katone Shalom Power strictly nga na week elections tochafuna morning elections ona mo buzibuzibu zokato kagize bwe kati ona bizibuzibu ona Shalom Power ali ku 0705 27 1973 sangi wa kisasa ku the village mall je tukole ama fakala nkawe detatu Frank Antambi ono amita Shalom oile kifanyi akusidia kifanyi checho kifanyi ngakisofu kifanyi kisofu sawa abali yabenyoma mu size nakwesa ku masturbation yamanyi gakendera size yakendera muko simanyi nali munene ne kati bintu byakendera Shalom oil nayongera kusaiza abasajja ndaba wano kuliko buwanvu kuliko nti it increases on length and size ayongera ku buwanvu ne ku bugazi wano bwata ayongera ku omuswane kubanga guli solid nga guli gumit. It stimulates blood saturation. Omusayi entambula yagwo nnyo abikolera ddala. Extends sex time. Era ayongera ko ne kakadde bw'omukwesa Shalom oil ono n'akadde akongerako ko bw'otwala mu nsonga z'omu kisenge. Increases growth. Ayongera ku akuza. Promotes secondary development. Okula kwongera ku size kwa 0705 271973. Mukama wange. Okay, ladies and gentlemen, nze Shalom Haddad Kawesi okuva ku Shalom Health Service doli abasajja elisange kwentinda outside ku the village mall natona tuka ku Ndundu complex oba okuba ku simu yaffe 0705 271973 ndine wine balukeza da jagana da encyclopedia yesebo kasomeko ono abayimba muse 5 rounds and above non-stop kitegeeza nti emyetololo 5 nokwambuka waggulu ngatoma ate oyungira muli asajja ambaina challenge bampeza message Shalom mwemba maze sidamu kuyimuka nfuna obuzibuzibu mu mazanya nako nuna kubere soko nyonyogere twakola 5 rounds and above ebya bigoba basomere muko byakola prolonged ejaculation ayongeza omalo tambulo sigalo kyatambula erectile dysfunction asajja bayina obuzibuzibu n'okuyimuka kuba saluti nga munyamu obuzibu mu nsonga za maka 5 rounds and above yabikola. It boosts sperm count. Ayongera abasajja abamu sperm ntono enkwaso zo nga ntono wazaala kati omwana akyabuze olumu amazinga agabusinga banga kola bulungi nnyo. Male fertility abasajja mazzi agazaala agakuyamba kwenye sperm mobility 5 rounds yakola. Restores manhood nerve damage. Navuza obusimo obubera bwafa nga amaanyi gakendera mu kwema mazanga kukosa ku masturbation. Long term and powerful results. Bikolera ddala okwesa lumu paka alla lwali kuyitambulamu. Improves blood flow to penile tissues. Omusayi gutambulira ddala eno mbusajja ne gubanga saluti bw'ogikubadde oba omaze osigala okyayina amaanyi. Ngaka amaanyi nnyo. Kali ku 0705 271973 sangibwa kisaasu kana delivery mu nsi yonna. Achijigwa! Hey, Paso Festival! Abanyamusale n'abanyamukako muko w'amawuno aguse n'omwana w'omukalatinamu kimanja ekitalya mmere kibeera kimanja mugende ine mbalala nga 5 Septemba 2026 kokuyingira kugenda kuba mutwalo vyepe emitwalo 2 gold emitwalo 5 ate platinum yakakane eminyeto gy'abanyankole jona abayimbi b'omuka ayibambe mujaba w'ekitiribita lili paza lunabe okuba w'eshongororo kati ngambe tedikulanga kulala univase ine mbalala nga 5 Septemba 2026 yelili pazo festival. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Tekako nsetule. Onangire. Tekako nsetule. Kana ko kabera wano. Kakati. Koja kabaya. Julius asoko kumpe namba yo. Julius omanyi. Ate yawanze kubire. Nga ngambo nembozi. Mbozi. Kakati era bannange. Nina ebintu byenkopye ku kasuku.
bingi naye ebisatu ebikulu yanzijamu amalala kasuku bano bonna bolaba ebitone byenvumbudde Jamanica Mediki Salambwa ebitone byola byenvumbudde mbivumbudde olw'okuba sirina malala Salambwa ali bwe bankubira nenkwatagana nabo kyovola banze nakoze channel ngegenda vumbula bitone sagala bantu balina manya ti Shalom mpaka buli simu enkubirwa gyendi sivinga gyendi sijja lwakuna jangu lwakubiri nenonda mukulimu wange nzuula bitone omanyi lwaki akantu kano fese ziri mu kantu ziganya okula nolaba omuntu Shalom gwakyaziza ng'omumanyi gundi gwakyaziza omumanyi mwetolodde nnyo mu bantu abamanyifu okyagala kyegamba naye abantu abapya balina content ate akasuka kuyitawo twafunayo olwokubiri belwakubiri ku 561 n'omuntu ompya atamanyiddwa yo story matters oli mugezi kyetukola buli wakubiri story ebeera mpya muntu mupya amagezi genkuwa kifuule kya bulunaku funa receiving essimu mwami Shalom njagala kukola naawe ng'omwana amuwa buyiti jangu ku lwokubiri jangu ku lwokusatu baako ne interview ng'okola n'osuula n'okusuula nganze bwenkola okola interview n'osuula nti onyumya ne bitanyumira nimbisuula notaziteekayo kati oli omugambo okya eyagikuwadde yayiika nga wakavaawo kyo kyangu tulina funa olunaku tuddemu tukole kati agenda okubanga ekufulu eziryawo namyumidde ng'okuntuukako ali busy ali mu meeting ali busy wala kati mwakoze n'ekibiina ky'abawemuzi bakojja ne basenga kigambo ngayogedde kinene mwakoze ekibiina ky'abawemuzi mwakiro nkinze Kimbo wa yakulira ekibiina kyaffe twakoze ekibiina ky'abasenga ne bakojja bakita batya futa kuliko federation of bakojja and sengers association tukoze ekintu ekyo nga kirimu ebigendererwa bingi ekimu mu byo tulwanyise nnyo kamera ezibeera mu misomo ezikwata ebintu ku stage kuba naffe tulina abaana nga bw'otasobola kujja mu musomo na mwana wo nkusomese nange nsaasire okunkwata ku stage nonteeka ku social media ng'oli musomesa nga ndi mu kusomesa nga ne bw'otasobola kujja na mwana wo mutuule kati nange bwe njagala onsaasire ekyo kimu kigenda kuvaawo ekyokubiri okuwa minisita ekitiibwa Nyombi Tembo director wa UCC okuvaayo okwogera ku mbeera eno tiyajogeddeko mu bubi era teyeegomba kutukwata era atwagala nnyo naye ayina obulumi ku ngeri basenga ne bakojja olulimi lwe bakozesa nga baluŋŋamya abantu mu public kyekiro omuzibu kyaga nti where fertilization takes place nti ovidacti lufu where fertilization takes place is ovidacti kitegeeza biwanvu kyetaaga ate nga tufunye lunaku lulala kiringa kumbuuza pollination is a transfer of pollen grain from anther head to the stigma head of the same kati flower bwe mbikutemeratemeramu bukya kwanza nabisoma embaawo mukaaga nga tuli ku kintu kitya nga musoma ki pollination P4 church my definition you ntuufu is a transfer of pollen grains from answer head to the stigma head naye bw'omanya answer weeryo ba stigma weetamu mu kusoma stigma twogera ku yaki muri kino bwekiti anti kiri baakireeta nga bolaba nti Adamu ne Eva baalya ekibala baalya apple kati ne answer yakiŋŋamba nno muyivu tekyali kimuli tebwali kimuli najibu gana teeka kojja kabaya kiri ekimu kino ng'ekyo tumulage pollen grains ezo onalwa ekimuli kikiko pollen grains kirungi kati this is a flower these are pollen grains zinzolaba so is that pollination is the transfer of these grains from the anther head okuva wano to the stigma head of the same flower kati kankikunnyonnyole stigma kitegeeza skin gland mu lulimi lwaffe olw'obwakkojja skin gland yebanga prostate y'omukyala emuyamba okuweesa amaanyi kati yogera ekirala buli kyennyonnyola wano ngenda kikubuulira
Answer head yebanga gye tuyita gigantic muscle. Gigantic muscle yezaala obwagazi. Omuntu n'omukwatako bw'oti n'agira bw'ati. Yogera ekirala kunnyonnyola buli transfer of foreign grains ate points zezirwa. Kati waliwo kye tuyita Paralamba fossa. Paralamba fossa bye bino. Ekimuli kino okubeera bwe kiti. Kino kye tuyita Paralamba fossa. Bwe kigwa bwe kiti nga bw'olaba kigudde. Obuwomi buba tebukyaliwo kubanga Paralamba kwe kumugunya omuggo. Okumugunya. Maze bayita okumugunya. Okumugunya kyesi. Wali oyingiddeko mu kintu. Nnyini kyo n'atuuka okwegayirira nti nyamba nkyali. Naye ng'owulira ekintu kikugwambulago kikumiza omusu kikusesemye nga kikunkumula. Kyali kikutuuseeko nga ekintu kigamba ne wokola otya ekikubuzaako ne bakugamba nepozinga mu eddakiika opapa tuzze nga ne bwopozinga eddakiika 2 n'odda ng'era kikukunkumula. naye kojja kabaye batuukako nammwe ebyo teri muzira mulamu owange namwe kojja kabaye bituuka kugwanya gundumaala. Basenga bakojja abasinga obungi bakalu balala amaanyi tebalina kubanga ffe tuli baweereza. Yensonga lwaki buli motivational speaker basinga obungi baba baavu. Kubanga bo bamala obudde bungi okusomesa mmwe mufune. Lwaki teyeesomesa? Anti gwe tolina budde nze nkusomesa naye gwe tolina b'osomesa. Kyova olaba abasomesa baavu okusinga abamaze okusoma. Iyo obudde bwonna bumala asomesa kyokka gwe bamala okusomesa tolina b'osomesa balala. By'osomyo binoonyaamu ssente. Ensi etambulira ku busuubuzi. Trade etambulira ku busuubuzi. Kati teriyo motivational speaker asobola kubeera mugagga. Okuleka ng'obwa motivational bwe ali mu kubulangira mu bizinensi ye. Bwabulenge nga abagamba muguleeko amayumba mugule proteins tunda. Gwe tolaba motivational speaker kuno. Okwekkiririzaamu kikulu. Nze olaba engeri gye nagula poloti eyo. N'okuzimba amayumba gano twali bubi nnyo. Era akasente ke nasooka okufuna. Tofuna basajja sente ya muntu. Muntu mwampadde sente nina okumenga siwa nti mala ebintu bye. Omusajja okyali wange. Sirina gwe nnumba onookasalamu. Nze ndi mu kusomesa. Omusajja okyali wange. Bakajjemu. Kabaaya. Salambwa tugenda kola tutya. Kubanga kati uli ono byatandise. Nze ndi mu kusomesa bantu. Ekifaananyi ky'osiize nina gwendabira ddala akola ekintu ekyo. Olabye bubi. Sirina gwe nnumba mu kino wabula ngezaako kuulaga bantu baleke kuddamu kunyooma muntu inspiring abantu nga bamubuuza ye byalina. Anti badde bajja kubuuza nti gundi nga motivational speaker temugagga. Waliwo ebigambo by'oluzungu akuba tebusuulwa ali mu interview. Waliwo inspiration ne motivational. Motivation kwe kuzzamu abantu amaanyi n'essuubi. Tekiri. Then inspiring people. Inspiring like. Kale katukuwe ekyokulabirako. Okizze mu luzungu. Singa nvaayo n'ensomesa abantu ebibazaamu essuubi mbaki. You're motivating them. Ate bwemba tugeze for example Ajiba Kaluba. Ajiba Kaluba bwavaayo n'alaga abantu bwe balina okukola okutuuka ye waali. Ekyo bakiyita batya? Inspiring them. Kakati waliwo kye tuyita inspiring. Inspiring ye muntu okunyumya olugendo lwo okutuuka awo waatuuse. Motivational speaker kwe kukuzzaamu essuubi. Ebintu bino bibiri mulimu theory ne practical. Otegedde? Motivational speaker is the theory. Then inspirational speaker ye practical. Ye practical kubanga akulaze nti nzo kuzimba wano naleka kino bwe kiti ne bwe kiti. Kati abantu babyawula. Teriyo motivational speaker alina sente. Naye eriyo oyo gw'oyogedde ayina. Kubanga yakulaga oba muyimbi Eddie Kenzo n'omuleeta wano oba King Saha. Nakugamba nti nze mu music nsobodde okukola bwenti ne bwenti okuvuga emmotoka eyo okuzimba ennakawuka. Akuzzaamu essuubi naye aba motivational speaker naye
waloje bakola inspiring the youth. Inspiring. Nali bwenti kati ndi wano bwenti. Kati teri yo motivational speaker sobola kuba na sente. Kubanga yo obudde obusinga bumala asomesa. Gwe kimanyi nti abasawo ba science bonna tebalina ddwaliro gye bajjanjaba. Ngate bafulumya bannansi. Abasomesa ku university. Tebanya yewe kwogereko. Abasawo abasomesa ku university. Nakulaga empisa entuufu gifumi tooti. Bw'oba olongoosa omuntu musala ati kati mubuuzo ojjanjabirawo ekiro oba ayinawo. Naye afulumya ono agenda mu America ne bamuwa omutwalo gumu ewiiki ogwa $. Okategedde nti ng'onoowangula mu nsi obugagga bwonna mu nsi. Kasulete emboozi eno gy'oyagala oba oyina endala gy'oyagala. Aga tumotivatinga. Simanyi oyagala nkole ki? Naye tonnatuuka kumotivatinga naawe. Akamba motivating mubitegeere. Kale tugenda kuzzaamu abantu essuubi katono tumale twesogga ekisenge. Byayoga Dr. Kwefumbu you motivate people. Kakati obugagga bwonna oba okulakulana kw'omuntu kwonna kuli ku bantu baavu. Obugagga bw'omuntu oba okulakulana kw'omuntu kuva ku bantu baavu. Era teriyo mugagga mu nsi yonna afuna sente mu bagagga. Teriyo mugagga mu nsi yonna nga sente azifuna mu bagagga. Azijja mu baavu. Era teriyo bizinensi y'abagagga ekola. Atunda emmotoka za Benzi wano mu Kampala Range Rover biki. Tasobola kwenkana muntu atunda kyakala mu kikuuba atunda busenya. Okategedde lwaki? Omuntu wa wansi ye muntu awaaye sente z'atasobola kulondoola. Okategeera? Bw'okyaza wano omwavu vidiyo n'etatambula ne bona omukubira ekyajja kudda. Mugagga tajja kudda. Ebintu byo tebitambula. Yamalira obudde oyo. Naye omwavu yajja kujja. Omwavu neba yafuna views mmeka? 5. Ajja misinde. Oli bwagula ejjine ligwa mu ttaka. Tayinza kubaako kya complaining nga ye yaggula ddala. Ligudde. Wakati ng'onoonya okugaggawala ng'oli musajja kubanga abakazi babasomesa kugaggawala. Emikisa gy'omukazi mu nsi kufuna bya bwereere bwe bimubula aba agudde. Emikisa gy'omukazi yenna mu nsi kufuna bya bwereere ebirungi bwe gimubula aba agudde. Emikisa gy'omusajja mu nsi kukola nnyo atuuke ku birungi. Buli musajja atuuya n'atuuyanira mukazi. Twagala kyusa bulamu bwaffe. Obulamu nanti okukyusa obulamu kyeki. Ye famire y'okuba ensanyufu teri kirala. Sino muntu mboko jakabaya akolera mukazi. Akolererani. Me I would be happy if my mom is happy. She gives me joy. Ati kati yo mami okubeera happy kiva mu maka ge wali omukyala n'abaana. Mama otasobola kubeera happy nga famire yo si nsanyufu. Byonna byetolwa ne biddayo nti muggo guno buli omu gwamenyekera. Kale abadde atandise bulungi nga tuli motivation yentuufu ey'okulira mazima n'okumekeza ng'ogasseemu ate omu. Muggo. Era singa okwata abasajja 10 abasajja 5 n'obasalako emiggo 5 n'obaleka ne bagenda nagyo mu myaka 10 balya bewasalako emiggo baba bagagga. Ekyo nakirabira ku musajja we waffe eyo sijja mwogera linnya. Yali akola ku mwalo ng'akeera kusuubula n'ayagalayo muko omusajja. Kati ng'omusajja akeera kugenda ku mwalo n'oli yali muvubi ng'akeera kufuluma ssaawa 9 okugenda. Kati ng'ono atuukawo 10 kitundu. Amaka g'oli gali kumpi n'omwalo. Kati munnange omusajja aliira omuntu w'oli ebbanga jjukira omusiguzi aba n'amaanyi aba akakasa. Kati lwali lumu ona yeesogga ku 10 kitundu omukulu yafulumye edda 9. Omukulu yalina kye yeerabira akomawo. Yasanga omukulu atuninze disika azina. Ekonkono oluggi. Byonna yali yabitegedde edda byonna. Akuba oluggi lwali lwa kasumaali lugwa munda. Ayingira. Mukulayo enduulu. Abatuuze badduukirira abasinga baali bavubi. Omusajja ajja n'akambe mubajjirako.
mukwata omusajja omukuba wansi okukola ki omusajja ng'asalibwako omuggo bamugyeko obusajja amangu awo obulumi yalina omukazi awaka omukazi yamalawo ndowooza myezi 2 n'agenda ono bwe yamujjanjabako naawona n'agenda essaawa eno omusajja oyo gwe nkugamba y'omu ku basinga obugagga ewaffe gwe baasalako obusajja ayina amayumba mu Lukaya mu Masaka ayina ne kyotera ebimu ku byamuyamba okugaggawala oli yamutaasa okumuggyako omuggo bakujjako gaggawale kinenemu nedimpa obugagga anti munnange twagala bugagga kujja kabaaya bakujjeko kakati ogaggawale anti buli omu yayagala obugagga bagumugirako mbutanwa era siwa bavubuka kugenda kwesalako omiggo babe n'essente wabula beeyisenga abatagirina Shalom esente omuggo ze gukututteko nezo banki nga bw'obigatta muggo gutwala nnyingi ate nga teguzza bano bonna abazungu okukola biddole ebyokwegatta baabikola bantu kusevinga babeeko kye bafuna mu nsi ng'oguze ekidole ya lwasifuna girlfriend yantegeera anti abawa bbeeyi teri mukazi wa layisi teri mukazi wa layisi era kyekiri kye nagambye abantu nti teriiyo mukazi teriiyo mukwano mu nsi teri love teri biriiyo bya kiyaayi wali abatwagala okwagaza ngani akwagala pure love ngani akwagala ng'oli akwagala nga kujja kabaaya kati nga mukyalawo akwagala nga gwe ensala bakujja kabaaya yagala gwe talaba kujja kabaaya ekibuzaabuza abantu kikino obulamu bw'omukazi nga mufumbo tebubeerangako bubi naye obulamu bw'omusajja omufumbo bubaako obubi buba bubi paka lwafa omukazi musula mu nnyumba luumu emu n'omufaliso nga mulya mukene mulya kawunga naye facilities ezo zonna gw'ozisasula gwe kyogamba nti omukazi yaggumira singa yafuna ddiiru egenda ebweru yalisigadde mu piriyodi eyo yandibadde agenda njagala ompeeyo omukazi yafuna opportunity egaggawala nga tuli bubi n'asigala olwa laavu because akwagala okategera kegamba nti gwe weenyooma nti yansanga mu luumu 2 nansaasira naye luumu 2 kyali kinene kuba nabo baasulanga mwenda mu nnyumba gye wamujja kyokka n'afuna ate ewowe weyeegazaanyiza mwalyanga mukene naye nga ye mwenyini era teyalina zigula nkoko alye mukene wo kitegeeza ne mukene yalina value kubanga ne gw'omuwa tiyalina option ndala funa mmere endala abasajja bonna abali mu kubonaabonera mu bufumbo abantu bonna abali mu kubonaabonera mu laavu be batategedde nti laavu kwemalira bizibu ononsonyiwa okukozesa ebigambo ebizito laavu kwemalira bizibu ekikuza laavu kwongera bugumu mu kumala bizibu kyekikuza laavu mukazi we abadde musanyufu ng'opangisa ennyumba ya 7,000 mu myaka 10 ajja kuba musanyufu ng'eyammwe ewedde mu myaka 15 ajja kuba musanyufu ng'abaana be bamaze makerere mu myaka 2 ajja kuba musanyufu nga bw'ofa alaba byasigaza tewali moment mu bulamu alaba byasigaza nze okufa kwange omukazi afunamu nnyo ng'olina kyolese gwe nkaaba y'omukazi afiiriddwa bbanga mwavu n'omugagga olaba yeemu saawukaniye ddala omuntu nga omusajja omwavu bw'afa emiranga egibuutikira olumbe newaba mizindaalo gyekana gitya ng'oli ayogera towulira kuba kulumwa si kulumwa era balaaje nabaga nti ani anaatulabirira ani anaaweerera abaana onkoze biki bino lwaki tewaŋŋamba nti oligenda mangu oti okategera kegamba obwo bonna bubonero obulaga nti omusajja mupakasi bw'onkoze otya akaaba atya namwandu omwavu akaaba atya asooka n'amuyita bamanyi n'okwanjala emikono shalomu munange onkoze biki bino lwaki tewaŋŋamba nti oligenda mangu oti abaana bangaja n'abaweerera otulese ewanze ensonga zaawa zonna zakumuwa okwazira n'okubaawo tewali enyolwa nti wandibadde ondese mabanja simanyi kyonkoledde ondese mabanja teyandibadde ggwe okategedde headmaster mugambe ntya
Omwana we ekyomusanvu omulese tomulinze kumala kwa kyamusanvu. Tebeera bulumi. Buba bulumi olw'obuyambi okuggwawo si bwa abaddamu obuyambi. Kyova olaba omugagga bw'afa abamasuuti be bakeera mu luggya. Kati gwe keera n'essuuti ew'omwavu ng'afudde olabe kye banakkola. Olabe kye banakkola babuuze mwami obadde ayagala nti nze ndi w'amasuuti. Oyo kye banaakuddamu. Omusajja mu nsi aba mupakasi okuva lwayingira ensi paka lwagenda mu ttaka. Obulungi bw'omukazi buli mu kuba nti tajula. Teriyo bulungi bwa mukazi buli mu mbeera ejula. Temunkwata bubi. Obulungi bw'omukazi buli mukazi alina empisa embi ate alina ennungi. Buli mukazi alina empisa embi ate alina ennungi. That is true. Empisa z'omukazi embi ziviirayo nnyo mu mbeera emunyigiriza naddala ey'obwavu. Osobola okuwasa omukazi omuyombi ng'ofulumya awaka nga n'ekyalo kimutenda naye nga tomufunangamu buzibu. Naye nga buli muntu agamba yatomera omukazi. Kazi ayomba okufa. Naye nga bw'otuuka abanga kasiru akatunda mu budde obuliri. Teri kintu kireetera mukazi mirembe nga kumanya nti ne bw'ovaawo tadda mabega. Ne bw'oba ofudde. Kakati abavubuka ffe nga bakkojja tuleese ensomesa eri abani. Abantu bagitegeere nti tolinda musajja akwagala taliiyo. Tolinda musajja akwagala taliiyo. Taliiyo agenda kwagala. Bw'oweza emyaka 3 ng'oli mukazi kimanye nti oteekeddwa kuba nakyo olina omusajja akwagale. Omukazi alina emyaka 3. Teri musajja agenda gwa naye mulaavu ng'ali ku 0. Kojja Kabaaya. Nti ekyo. Kazi alina emyaka 5 n'oba omukwano omubuuzo okolera wanti nina saluni ku mabirizi. Nanga nti ono ebizibu bye bitono. Ng'alina emyaka 3. Manya nti akasita alinawo omulimu. Oba n'omuwulira nti nagula kapolotiwa ne matuga ku myaka ameka? 3. Omusajja ayagala omukazi w'emyaka 3 oba 35 ng'alina kyayina. Si nsonga nti ayagala kubitwala. Naye togenda kumumenya. Tezati wemba oli wakwana Dodo. Osoka mbuzo oyimiridde otya. Oli mu mbeera ki? Dodo siyinza kumukwana nga akyasaba transport ajja okundaba. Akyankaabira sente z'ennyumba bwe ziva. Kubanga olwo tokwana mukazi asaba transport. Ati ne gye bali sibeerayo. Abasaba transport. Nandibadde nsobola okumwagala naye kakati ebifo mu embeera teri mukazi ayinza kusaba transport. Sisobola kwana mukazi atambuza bigere. Pardon? Sisobola kwana mukazi atambuza bigere. Era ateekeddwa okubanga era mulungi. Ateekeddwa okubanga yannimba nti nina emmotoka. Abannimba nti bagina nga tebalina mbalina. Nga nze simanyi. Kubanga nze gye mbakwanira bwe twawukana mba mmanyi alinnya emmawuka y'agenzi. Kumba ayise wiriwiri. Neewuunya yatuuseewo atya. Kuba n'ebifo by'embeeramu nga kilomita 4 tuukawo okuva ku kkubo. Kati aba yazza atya we mukwanidde. Nze ndi muleve kwana omukazi eyeetuuma obugagga yadde mwavu. Eyeetuuma? Ankakasi. Weetuuma ki obugagga? Setukwanya abakazi nakati bagenda kunzigala lenti. Ninga sika chipusi ku kkubo oluusi. Nono omukazi yansabako $10,000 natanakiri yalinga ebintu. Ngagake yalinga lubaale. Nga alina ebintu byembu byatuuka mu. Byatuuka ne sente ziganye. Sente ziganye. Kati wazimwa n'azitwala mu lubaale. Ati naye mutuufu mu kifo we namukwanira nga emboozi gy'alina okunyumya. Ebifo mutubeera toyinza kunyumya nti bangoba mu nnyumba okitandika otya. Bitabuka olumu. Bitabuka olumu. Naliko mu kifo awo nali ne salambu oyo abasajja nga banaaba bbiya okulya akatogo. Kati otandise Kojja Kabaaya abantu balina bakulabira. Nkugambye nabadde mu kifo weekend eno ng'abasajja banaaba bbiya bali akatogo. Kiri kolola. Lesi baje editing abantu asinga okulimba mu ggwanga. Kabaaya olimba. In the road have a living grace. Nze sobola kulayira mu luzungu nga nni. In the what? In the road. Have a living grace?
Segeza. Mka Katonda mu ggulu. They don't have anything less. Okay, wabadde kololo. Ekololo. Abasajja nga bafuna bia ne banaaba engalo. Okulya akatogo. Okulya akatogo. Biiru nga basobola okunywa miliyoni 10 akabazinywedde oba okulya miliyoni 10. Kati gwe omukazi ali awo ogamba otyo omusajja nti bangoba mu nnyumba. Anaabisizza bia engalo okulya akatogo. Ate nze ne levo gye ndiko tokyanzijukiza ssente bwe twawukana nga sikuwadde oyina kigumira. Lekera okulya abanaabe ndi ku ssuubi. Obaliira ku ssuubi na status. Kuyemba n'omukazi tugenze ne tusanyuka obanga mbadde naye. Bw'ova mmotoka nga gatuuka bulungi tolina kunzijukiza ssente. Ati no agamba Ekyo kimire. Kati bw'otamuwa. Ntiire nja kukuwa olulala. Ate nga bazza omuggyemu omuwe ssente. Nze sisobola kwegattana mukazi mirundi egi. Esatu. Ng'akyansuubiramu ssente. Kuba alina n'oluwa lwe mmuwa olumu nga nnyinza omuwalula omwezi. Omukazi obanga omwagadde omukwatiranga emitwalo 5 n'ogamuwa n'omuwalula emyezi egi. Esatu. Ng'alowooza oli muwa esatu. N'alinda ezo. Paka ye mwawukana. Kibi nnyo okwana omukazi n'omuwa 2. Era amanya nti ono nno. Abasibiriza ku boda abalinnya boda nga muzingirako 2. Okay, you text me when you reach home. Namuwako 2. Kati omukazi amanya nti ono mwami wakubojjerera nga nsevinga mu katabo. Ezaamu tezirijja. Wakola ki? Wakubojjerera. Wakubojjera omusajja ngugaba emitwalo 2 5. Nze omukazi mba nkwagadde nkuwa emitwalo aga. Akajja kabaye opaza akabeeyi. Bwe nakwina mu interest ate kakatira bayo. Transfer value si nnungi nnyo. Bwe nakuwa emitwalo 10 ogenda kunsomba nnyo. Tomanya omukazi bw'omuwa emitwalo 10 oba 5. Ne mba mugenda mu looja atandika okukaaba ebizibu. Ese muneri gye nayina ngozaaki sigirina. Kasajja kasaba emitwalo 8 kagisomudde omwana agisuula mu mazzi. Kati erina mu wiiki eri eyo. Mwambuka amadaala. Yokatandikirawo. Nayo teeka eryawo y'abakazi bagikozesa. Waliwo ne malaaya yaŋŋamba. Abasajja bamanyira kabaaya. Omanyi gayi yampita ng'olaba nga bwompise kuva saa 12 paka saa 6 ogw'ekiro. Nakwata emitwalo 7 n'agimpa kati zinkolere kinganzi. Naŋŋamba gwe nkumaze. Namugamba bugambi. Emitwalo 7 gy'omwana wa munno kati nze maze nawe saa 7 nakwata emitwalo 7 gyeguwa. Kati bamma bali balalu. Tize nezira mukazi akaaba bizibu nagamba. Era kye nakola nambala miliyoni y'essente nga ngimuwa. Nga tuyingira mu luumu nkomawo emabega. Kojja kabaya ekyogedde kya kamera oba wagimuwa? Bye njogera bituufu naye nali sinnawasa tebitta amaka gange. Ngamba wakati miliyoni ogiwa mukazi. Nabale miliyoni y'essente. Nga namubuuza olinamu kyenji w'etaano tininamu mu kasawo emitwalo egi. Nga mupima ndabe ssente zaalina. Ne mbale miliyoni y'essente ne ngimuwa. Kati nze nayinanga enkola. Ewankuluku yonna bampita Nduulu goloza erinnya lyava. Bakwita Nduulu. Nze olwalyanga bano abakazi abeefuulanga ab'ebbeeyi nga nkuwadde 8 gwange nga ndayo Enduulu mpyo nzibi. Olibala okulya omukazi ng'okuba Enduulu. Nabale miliyoni n'egimuwa n'agissa mu kasawo. Nenzikirira wansi. Bwe nakkirira wansi nembuuza waliwo sikaali wano nti nenzira waggulu. Sikaali soogera naye eno. Ngandya. Miliyoni omukyala agirina mu kasawo already. Miliyoni eba mu kasawo. Ngandya jjukira mbaamu n'obunkenke oba tezidde kinyamba okuwangaala. Okweraliikirira kukuyamba okuwangaala. Era bw'oba oyagala okunyumirwa okwegatta bw'ogendanga mu loogi toggalangawo. Obeere ku bunkenke nti essaawa yonna batukwata. Oba onajja. Ayula kiwangaaza mu nva. Gwe buli woosibawo n'oba seefu toba na maanyi. Naye bulana okweraliikirira. Eddagala ly'amaanyi g'ekisajja erisinga mu byonna kuzinira mbunkenke. Ery'obwereere. Kuliira. Tuma omwana bbiya ate nyeenya. Kati bw'abasanga. Anti obwo obunkenke bwe bukuba amazzi ne gadda mu mugongo. Niranze bw'otwala mu loogi n'oggalawo ebisumuluzo n'okasuka eri nange oluyingira nogoka bunogosi. Njagala nnyo obunkenke. Kakati munnange embwagula. Yali alumizza abantu abawera. Olwamaliriza bwe nti emirimu nze mulinda nasooka n'ayambala nze nsigala bute.
Bw'amala okwambala nga tuggulawo ng'ateekako nduulu. Ng'okuba enduulu. Nga gwali bwerere. Nze mba bwerere. Nga ye ayambadde. Ye aba ayambadde. Kati abantu abajja. Anti kati oli bw'ajja era omuwala bwe yajja. Ne mugamba nti oyanzirye ssente zange. Mbadde mu nsawo ne miliyoni eki. Sigirina. Sigirina. Kati omwana bw'agamba alimba ava kunje. Anti nga bagikebera mu nze bakulira miliyoni. Bwa bakuuma basiru. Waliyo asikaali oba waloja amanyi nti basibuza omuntu akakadde. Ye talina bbaawe tamuwa mutwalo ng'alaba. Kati ng'okuba enduulu ng'oli bwerere. Nti omukazi bannanga anzibye. Era asikaali najja n'atuddukira nti kino nga nti oyanzibye atutte miliyoni yange. Ankutte mu nsawo. Omukazi ng'atunula. Mbadde mpumuddemu wuyo ayambala agenda. Ngenza okudda engulu nti agenda. Nga ndeebeeta nzunga nti nga minzaani ya mbizi. Era munenge miliyoni nga agikwata bagimpa. Kati omwana akutunuulira atya? Ate antunuulira ati. Talina kyatunuulira mbalako mitwalo 10 nga nzimuwa. Era asikaali yagamba muwala ebintu bubisi ebirungi. Musajja kati kwate mitwalo 10 kuwadde yabwerere. Ate obadde ozibye yonna. Twalayo mitwalo 10. Oyomba ki? Kojja kabayo nya ebikolimo by'abantu. Ati omukazi ne bw'omuwa miliyoni 5 ng'omaze omulya. Ekimubeera mu bwongo tubendiddamu omulaba alimpa 10. Talina stage kwamatirira by'omuwadde. Ate era ekibonyabonya abantu mu nsi bwe butamanya ani gwe nnina kusanyusa ani gwe sirina. Nina sanyusa ani gwe sirina sanyusa. Mu kusooka kwa byonna ng'onoowangaala mu nsi naddala gwe munnakantu. Weewale nnyo okulaga emikwano gy'owangaaliramu enfunayo. Tinyimiridde bwenti. N'abantu. Okategeera buli woolaga ebirungi by'otuuseeko kisanyusa nnyo abo abali mu leve eba n'ebyo by'olaze. Kibasanyusa. Kyokka ate be batono. Naye kinyiiza nnyo abo abatali mu leve efuna by'olaze. That's why oyita abalabi. Mubikola nguze mmoloka empya n'okuba ebifaananyi. N'oteekayo. Oyita abalabe. Yesu bwe yali awonya omuzibe w'amaaso yatambula n'ava mu kasitensen kuva wano paka kwemwemu. Omukazi najja ng'adduka. Ne mukama wange waliwo oyisa waliwo omusajja ayagala okukulaba naye takyalaba naye ayagala okukumanya. N'abagamba mumusitule mumuleete wano. Ne bamugamba nti takyasobola naga nti mumuwalirize akole ki? Atuuke wano. Yesu bamuleetera omusajja. N'akwata mu nfuufu bw'ati n'amukola bw'ati. Omusajja n'atunula. Kye yamubuuza okimanyi nga yakatunula. Yamugamba nti mukama wange amaaso tegadde mu kuziba. Yamugamba todda mu kabuga oba toyagala gadde mu kuziba. Oli mulokole? Siri mulokole naye ndi musajja mumanyi. That's good. I know that story. Amakulu akabuga ke yali amugamba nti ekifo mwoli we wazibira amaaso. Mwe mwali obuzibu. We wali obuki? Obuzibu. That's why abantu bonna abaavu babeera mu kifo eki. Bwe baga nti Kimu mwavu oyo buli musanga asaba mutwalo waba abeera kyanja ku bbaala abeera ku eyo mumanyi n'ogiwugula n'otakyamu. Kuba Kimu waali. Abantu bonna abaavu babeera mu kifo eki. Okwewala okuziba amaaso mu bulamu weewale nnyo okulaga obuwanguzi bw'otuuseeko kubanga obuwanguzi bwonna mu nsi buweweeza lugendo lwo lwa bulamu kuba lugonvu n'abantu bo. Ebirungi by'otuuseeko tebirina we bigasisa muntu atabirina kubiraba. Tebirina. Kati gwe weebuuza oli afuze Uganda emyaka 4. Ayina emmundu ayina buli kimu. Lwaki yetalaga bya bugagga bwe? Ani agenda omukwata? Karaga. Teri agenda kumukwata. Naye gwe ofuuse speaker mu kyanda kimu. Naye akuinspiringa. Oli mulaga eddagala temuli mu ddwaliro mu ddagala naye akulaze nti amalwaliro tugakolako naye waliwo obuzibu bw'enguzi eriwo ABCD tuli mu kikola ki? Mu kitereeza. Tojja gamba nti ate essente z'eddagala tatuliiko yazimbye ebizimbe egundi. Abantu buluwo bakweka eby'obugagga bakkiririza mu butawaayo obwo gye bali ne baga nti omusajja alabika talina. Buluwo bakweka eby'obugagga. Okategedde? Buli wolaga eby'obugagga oleetera abantu okulowooza.
nti okubayamba oganye buganye. Buli wempangula bet nempostinga bannange ennaku by'omuyindi. Kikyamu. Kikyamu nnyo. Kubanga omuntu alina omuzimu ogw'ekisa n'omuzimu ogutalina kisa. Omuntu asobola okugyawo nga yeeyavula nga ayagala 10,000 n'ozimumma. Ate n'ogenda mu bbaala n'ogulira abantu omwenge gwa 7,000 ng'ate b'ogulira olidde beesobola. Naye kikulu ki? Kwe kusooka n'omanya mu nsi nti tolina mukwano gwonna mu nsi. Olina bakwagalako buyambi. Mu nsi muno toyina temuli mukwano. Olina bakwagalako buyambi. Kakati mu ppulu tulina kye tuyita okukweka enjeru. N'omukweka enjeru. Buli woolaga enjeru. Abantu bonna b'olinabo kati mu myaka 2 ogenda kuba tokyaliko n'omu. Abalala bajja kuba baafa balamu ayawukana. Naye ate wali baaweera abalala ebiseera ebyo. Tobeera mu kintu kigenda kukutta kumalawo ng'otya okuluzinga omukwano. Mu nsi tewaliyo mukwano gwo gwankomeredde kuleka lw'oligenda mu ttaka. Teguliiwo. Ke babe baana b'ozadde bajja kubeera mikwano gyo ng'omaze kufuna ssente. Buli omu akulabirira ennyo nnyo nnyo. Batawulira bano abaana abava mu famire engagga. Atutte taata wo Kolayija, omulala bamututte Roma, omulala bamututte wa buli omu aba alwanira busika. Bo ne bakiraga ng'omukwano. Yatutte Haji kuyijja. Ate Haji kuwumula. Aba anoonya buki? Busika bunyweze. Mulimu ssente ababbi enzibe kubanga ssente tebakola nkole. Ssente tebafuna nfune. Ekyo nakyo nyino kyawulira abantu. Ssente tebakola nkole bafuna nfune. Okategedde? Wabula essente ezisinga okuwangaala zeze zivudde mu kasiimo k'emirimu gye mirambulukufu. Ebigambo bwe biba bizitoyo ngamba n'ogonzagonzaamu. Emirimu gye nkola nga bwe nnanga ebintu byange aba ne bagula ze ssente eziwangaala. Anti kakati bw'olanga eddagala lino intention yo mu ddagala lino teba ya ssente eba yakuwonya oli. Bw'ogamba eddagala lino nti ligezza obusajja nti lya 5,000. 5,000 kitono nnyo okusinga obusajja bw'oli okugejja. Okategedde? Nti eddagala lino buli olinaagezza obusajja okugejjesa obusajja kye kizza akasiimo olw'obuyiiya buno. N'ofuna ssente. Kyovula buli mugagga aba n'ekiyamba abantu ne bamuwaki. Kundi mugagga atya yennyini restaurant eri yennyini ziri apartment. Abazisulako zitonya. Amaduuka abagapangisa wansi tebafuna baguzi. Kati bakubuza ati gundi mugagga babuuza akolerawo. Munoonyereza yataka yabba Shalom, yatwala ebintu bya Shalom lite yadda nti obugagga kitegeeza kuyiiya bisobola kuyamba balala. Ebyongera ku balala. Value addition. Sente ze bakuwaka bakasiimu. Obwavu kitegeeza kufiiriza balala. Omuntu omwavu tebayinza kumuwa nsawo za sementi 10 azizimbise nga bamuwadde ssente. Ate nga bamuwadde za kuzimba geeti. Ne babala geeti nti ya nsawo 10. N'okwala ssente za nsawo 10 n'ozimuwa agula nsawo 7. Geeti obetta omwana emutte. Afiseeko. Era omuntu omwavu takimanyi nti ekigaggawaza omuntu aba social capital. Obwesigwa. Financial discipline. Kyenfunye leero nkikutte ntya kibe ekyomugaso enkya. Katulina olutalo lunene abaavu bakkiririza mu mukisa. Teriyo mukisa mu nsi. Nfuna ssente. Gyegiri. Teguliyo. Ofuna omukisa gwa ssente. Teguliyo. Nga bwe kyokola kiyitamu lisiti oziba beeti osiba lisiti ne zikwatayo gwa omukisa gwa ssente. N'ogaggalira nga ova mu beeti. Awo na wabbe tujja kutuukawo. Singa odduka nga towummula omala n'osala ntuka n'ogwa. Obadde okimanyi? Obugagga gwe okufuna bino by'ofunye ogezezzaako emirimu mingi. Abali obubi banno bagezezzaako biriwo. Ekimusumbuwa kyata. Ekimusumbuwa kyata. Okwezuula. Okulemerako okukola kino na kiri n'akakola emirimu 6. Ate n'omwenda ensi teyampabula nti kino kikyamu kuba tegyafuna. Wakola emirimu 6. Ng'okola kinaki? Mingi so anagikunnyonnyola nti kino na kino.
abula okunnyonnyolako emikambwe gye nakolako egyali emikambwe ennyo neetunda emyaka egi weetunda emyaka egi ate nenfumbirwa emyaka egi okutegedde neggwanga natembeyako pirawo masala ng'omujja wano ng'otambuza bigende wekanga ng'oli Ntebe ku airport naye nga tofunye zikuzza ate mu litaano olugendo lumenya nnyo okudda akategeera omukazi yatundako enkoko 2 nzije Kampala mukazi wo yali wa ku kyalo okwo yali mukwano gwa family nangamba genda okole kuba bo baali bamanyi nti sente Kampala nnyingi katunze empangaze ngena tuuka mpeereza ki ne bigaana ate zaatunda omwana we n'atakola P7 atakola ng'enkoko yazitunda azije Kampala nkuba nalina okusasulako ennyumba nusu kakaaga mwaka kyogo kyenda nga ojja kabanga okola bulungi sikula bulungi bizibu otunula ng'owa 3 ekiyamba omuntu obutakaddiwa biba bizibu ngoza lwaki abaavu bakaddiwa wange ekireetera abaavu okukaddiwa gy'emirembe talina competition mu kukola omwavu akaddiwa mangu ng'alina emirembe ati giba mingi emirembe gikaddiya omwavu kyalina ebbanja erigenda omusibi yanywera buugi bwe omwavu kyasa aswala obwavu bwe bukuzingako bukuleetera emirembe ate obugagga bwe bukuzingako bumalawo emirembe kubanga obugagga kitegeeza kuba busy obwavu kitegeeza kuba free gwe wakoye nange wankoye dda oyagala genda kwebaka naye lwaki onoonya bugagga onoonya buki bugagga era gwe enkowa gy'okoowa kamera si gyakoowa kubanga obeera n'owa kamera agagamba ekikazi kino twaganyiza tukwatagana essaawa ezi agenda kukwakulako emitwalo 10 ate gwe gwe bakwata ogamba nti interview nga tezikyatambula nga zigaanyi ate buli woogagga wali osensinga nnyo eddogo kyobola bwe tuva n'osirituka n'ogwa weekengera nti lwaki lwembadde ne kabaaya lwengudde naye tuba tufuluma emmotoka ne bagitomera kyolowooza kabaane sikkiriza mu ebyo naawe teriiyo muntu ali mu competition yakufuna atakkiririza mu ddogo eba fate bakize it was meant to be kati byotasabanga katonda mbulamu tomusaba kugezesa kabaaya kyogamba eddogo erikwata views eki eddogo erikwata views nezibula ogwe oyinza okuba togendangako mu ssabo naye waliwo ebyakukolebwako emabega bakadde bye bataalagajjalira kyensonga lwaki oyogera obalaata abantu bangi abataafiibwako bakadde baabwe bo ne bazunga mu masabo banoonya emirembe ate abantu bangi abakolebwako bakadde baabwe ne batasanga kusoomooza bakankubuulire waliwo omusajja mu nsi yuzi baali bamuyita Yobu mu nsi baali bamuyita Yobu yali mugagga nnyo Yobu yali mugagga nnyo ebyo byonna ezo zonna za diisi ebigambo byenkugamba nange babinyumiza mu bwavu nga bunyinzi sijja kulimba babinyumiza mu bwavu nga bunyinzi nga bakuwa essuubi babinyumiza mu bwavu nga bunyinzi mu nsi yuzi omusajja mutya Yobu omugagga ennyo yali asinga ssente obugwanjuba buli we njogera ku Yobu funa okutya Yobu yalumizibwa ebigenge okuva ku kigere kye ekya Nasu paka mbulago mu teyegaana Katonda wakati mu mission ya Sitaani okwogera ne Mukama n'amugamba omusajja ogwo weesiga kamukwatiremu olabe Yobu n'atuuka n'okuvoola mukazi we n'amuvuma n'amugamba nti omubuyabuya olw'okuba omukazi yali amugaana ng'amugamba nti omusajja mwegaane tufune emirembe Shalom bwe wetegereza ku nsi kuno tewali agenda mu jjana yadde mu ggulu wafuuse muzeyi magana si muzeyi magana okusinziira ku byawandiikibwa okusinziira ebyawandiikibwa mu Bayibuli oba ku Luhaani bano abaliwo abassa ffenna enku zitulinze kubanga wano mu nsi tewakyali mukkiriza abantu bonna bakkiriza kuba tebannagezesebwa abantu bonna si babbi kubanga tannafuna byakubba wano tewaliiwo ne bw'abafaaza ne bw'abayimaamu ne bw'abaani ayinza twala mwana we mu malwaliro ana ng'obulwadde tebabulaba n'ateesoga wamaama fiina
tebakulimba era tebayinza bulabirako ddala abantu si babbi kuba tebalina bye babba abantu bakkiriza tebanafuna bizibu bibatwala mu masabo tutambudde embuga fe kitaffe yali mukkiriza nnyo naye ntabadde amasabo ne ngamba amaanyi g'omusajja gaafaaki naye nga nnaku Kabayo agenda mu masabo ate nakolako n'embuga wakolako essabo Kabayo nze natambula mu masabo ana ne banziba nadda nzimba mbuga batubba emitwalo 10 gye gyakunyiiza embuga yali eyo kasaali eyo waffe bwe twakumawo twazimba mbuga kubanga ati yenna twali tumulabye mu mbuga kyamalobooza kyangama kyange mandwa wanjijjajja abazzukulu bagamba kijjajja bali bulungi ne tunoonya amafumu amaliba g'ensolo enkambwe okutiisatiisa ati embuga kasooka ng'omuntu nti wentagalira bankubye effumu oba omaze omuggyako ssente byonna nabikola kunoonya mirembe nze bwe nali nsiga Cutex nga njiga okusiga Cutex baatuwanga nusu 2 ogenda ekatwe okugula colorless yalinga wa 2 nga bapima mupime twali tugenda katwe gula colorless nosanga abaani akalengedde bakwata ekyayi ne basaaka ejjinja wano ne bakuba ne ligwa mu kikopo kati nga bo baagala likube ligwebweru ebibiri ofune bina tuteekawo ekyayi tusanga ekyayi bakitaddewo ye bw'aba yeeteerawo aba balina atiki nze nasooka ottala ebibiri nkuba ejjinja nagamba munnange ne mugamba nti bano basiru ngenda kuba ekyayi kibuuke wano kikwenga muli kigende n'ejjinja munnange nasaawula ekyayi ejjinja lyagwa mu kikopo bibiri by'omusajja nga batwala munnanga ngamba okubye bubi nze kangire nkube tuzaawo ejjinja naye yali kuba lyagwa mu kikopo ebyo bina bitutte tetujja kukola tewali sente za colorless kyetwakola nga tufuna kikopo na kyayi natuteekamu enfuufu n'ejjinja nga tukola ani akalengedde naffe tukuba abalala jjukira ffe tetulina ati akuba jjinja ffe twateekangawo ejjinja lyeweseri ekyayi nga kirimu kano ffe tukuba erigwa ebweru oli bw'ateekayo sente nga tulitereeza kyokka obuzibu bwe bwajjira twafuna kasitoma ow'ebitaano nga ffe tetulinamu naye nga munnange buli watereeza ekyayi alaba tekiteredde nga mugayindamu katono nga tulaba ligenda bbali omusajja teyakuba ejjinja ne ligwa ebbali ng'ebitaano tubirina byawangudde munfulumamu bakwata munnange bamuyita Steve bamukwata tebamwambudde engoye emisinde agwajja Kabaya bandayi ati nze amagye ne poliisi byalawunako ekyalo kyaffe nga balowooza kyalumbiddwa enjovu anti buli sizoni eyayengeranga ey'emmwanyi nga tusika emmwanyi twabbanga ebikajjo n'ekyayi twalina abasamize nga banoonya mizimu giwagula bikajjo twalina omusajja yalingaawo bubaale ng'alina ebikajjo nga bingi kati nga ffe ebikajjo tubisibamu ebyayi nosika ne tusikira eri mu paakingi nga bagamba mizimu kati yatayiza ebbanga naye ng'alaba ekikajjo kidduka kyokka kiti nga bamanyi mizimu omusajja oyo alina likodi yakasuka ejjambiya n'eyita mikolo by'ebikajjo 8 byonna ne bisigala ku ttaka tekibangawo mu byafaayo by'ensi eno in a road have a living grace uliriza Shalom ngenda kuleeta omusajja gwe naye bali bamuyita Sebugwawo kisuseemu ate omusajja yakasuka ejjambiyo tutema kutidde nekolecha yakasuka ejjambiyo tutema newaguza ebikolo by'ebikajjo 8 nga buli kikolo kiriko empango nga 8 ng'esitamamu netitamu ng'eyitamu mpiteti abatunuzi b'ebyobulamu baga nti ejjambiyo ebatukwata tewaali omusawo yali ayinza kuzza weetemye ku busungu obwali awo abantu babakana nnyo ebintu bye batamanyi tulina omusajja yali mugagga waffe nga tasituka ng'omusajja nga tayimirako ddala Mungu n'amuyamba n'amuwa sente yasuubula emmwanyi n'agaggawala ng'alingiza bulingiza 10,000 tewali maka g'ataalingiza okulingiza ati anti ye abalingiza mwegatte 10,000 omusajja bamumanyi waffe ng'atasula 3,000 buli maka ebyalo nga 6 buli kimu akimanyi obwereere era oli obwavu bamulumanga n'atumayo omwana yenda ogambe Beni ajjeko wano soka otumire King Saha soka otumire King Saha ya ng'ennaku z'omwezi 14
Ngenda kugamba lwaki. Gusooka omutumire. Ngenda kuza omwezi 14 tuli Kololo eya strip. Okulaba ku muyimbi waffe King Saha nkutumidde nnyo mwana we Nakawuka. Okuyingira emitwalo 2, 5 n'emmeeza million 3 ne 5. Emmeeza ngenda gigula senga nnoonyezebwa. Towadi naye King Saha akwagala. Taina mboozi yo gy'atamanyi. Tompanda wana bwotyo naawe. King Saha mmanyi alina obudde bwe simu. Twabaddeyo. Naye mu bantu basinga okwagala ku internet kuno kojja Kabaya. Naye waleese emboozi, waleese content nti osetinga omuntu omukyaze n'oli. Ekintu kyali kigenda kukolera. Kuba n'ebyamagana wabisetinga. Tetwabaddeyo. Kati akubeza kaka yagyeko essimu kati. Ne mugamba shoke gwe mukuleetere. Kamukubire wano. Mukubire. Bayinza obali busy. Mukubire. Mukubire King Saha. Mu bantu basinga okwagala gwe gwasinga okwagala ku internet kuno. Akwagala nnyo. Okenda gule meza. Shemeza soko shimojemu. King Saha jabale ko baba. Andi wano ne musajjawo kojja Kabaya. Ye. Jebale sebo. Chichi. Sebo nojjo nyimbire nako nga 21 nga 27. Chichi akiriza. Tosula mba King Saha yennyini. Oyo King Saha. Tata ngenze kutimba nali wakazibwe kapo n'otumalako ekyewungula bo wayimba nti ekimala abalugwala ne baddamu nti batuleke oyina ekikopo natuuka n'ennyolwa ne mba mu DP Sebo Tata neyanziza nnyo. Olimu bannayuganda miliyoni nga 2 gwe okusanyuka baba basanyuse. Era sebo nange kolo mbadde nsaba nzije. Nkusitule emboozi etali kugira. Ajja kusobozesa. Okusinziira level gy'oliko. Waliwo akuvuga. Nkubuulira nga by'olina okugusa. King Saha nkugamba ebigambo bino. Nina omusajja atwala omuzikiti gw'Ekitebi. Emyaka giringa 8 emabega. Omanyi nnyo ebintu byenjogera ku TikTok ne bagamba nti nnimba. Tewaliwo muyimbi mu Uganda asaasanya ssente z'osaasanya naye ng'oziwa abantu abazze okukyalira. Wakwate miliyoni 3.5 n'oziwa Seeye kati kyamuli ku mutima. Naye nsaba nange wabeewo olunaku mu nsi nkusanyuse oba ogwagwa nkulageko omukwano. Kuba kati noonya kyenkuwa sikiraba. Taata neyanziza nnyo. King Saha muwuliriza. Tweyanziza King. Sebo. Okirabye? Omusajja ajja kusho. Obadde omanyi nkolimba. Omusajja agambye ajja kusho. Kabaya nze sirimba. Mani yembigulira. Omusajja salambwa nga 27 agenda kubera agefune ekifanye ekinene Mungu taze jokidde gwako kati Kabaya boloza nkulimba anyway akubanze me have a problem. I say my things jokingly. I'm never serious but I was with him and ajikazibwe couple ne akwagala ebyaddala yagambye aba omuntu yenna alumba Kabaya Shalom ngamba nga bugambi nanga abugambi ne Kabaya gwatagala ngamba Shalom Kabaya tamwagala kaida mumulaba Kapo ndudde naye Kapo bwe nali ntandika ebivulu nasoka kola naye by the way abantu bonna baagala Kapo nze namba fani wakazibwe Kapo bwe nali nkola show zange ezasooka Kapo yennyini mu byafaayo bya concert oba byebivulu Kapo ye yangoba nangamba awotegekera siddawo kuyimbirawo kubanga namutegeka nga ate bwe tubeera najja ne batakubanduulu kwemwemu kabuzu nangamba kati obaddamu okuza yakola atya namutegeka buzupe nawe tubeera jukira show ya Salanze nedda ne mukati byamagala walaba biwe kati nga already muba member ba bokka abasona ye ate bwe tubeera ne Kapo we mwota bwe yajja ku stage ulamu yasigala ku masimu
Haji Kapo. Era bwe yava ne ngati nyambo yimbe kamera bwe ziri ibintu twagala tulina gye tubiweereza. Ewa ku bantu. Ati nga yana fuye. Tebakuba nduru nga zo kuyimba. Tebakuba nduru. Bagana. Kakati nangamba omanyi Kabaya. Omanyi Kapo oyo gwe muyigiriza ebigambo bino byayogera wano. Kapo ayina emboozi y'ekikopereti. Yangamba ni musajja mukulu. Awo siddamu kukolerawo. Nga kiki? Yangamba ati awo siddamu kukolerawo. Yakingamba emirundi ebiri. Jukira ye ekirungi kyayina. Era bw'oba onoonya omuyimbi gw'onobba onoonya Kapo. Kapo ayina ekirungi kiri kimu. Balance bwayogera ebigambo bibiri nga taliiwo agenda bugenzi. Kyova olaba bwe twali ewa Bitex. Kazibwe Kapo yagamba omusajja ono gwe yatuma. Waliwo ekisajja ekyalimba awo mbu kyajja ne kinsaasira nga kyewedde. Kingamba guma Kabaya. Kye yatuma. Nga kigumya ki? Mbu abantu baagaana okuseka wa Bitex. Mbu bwe nava ku stage ne kijja ne kingumya. Kakati nze neewuunya n'abantu. Ekisese omuntu kufuna ssente nzirina. Abalala bate basese Gwosese. Nze nsise. Ate kakati nze simanya bizibu by'abantu batudde. Omuntu ayinza okuba atudde mu kivu ne bamukubira nti ettaka lyo balituta asirikale bali wano. Kati oyagala aseka ati. Kati nze mbeere mu bantu nga mpulira amasimu gaabwe bagambye ekiggwe. Ali ku WhatsApp bambikidde. Abantu bangi baali babakidde awo abaali mu maaso wano nga bana. Braze ekyo nkiganye bulambo genzi. Aseke ki? Kapo yagamba omusajja bamugamba nti nze okukola mmaze omanyi wolabira nti akkiriza okubbibwa kasita akola kano. Agamba omusajja nti nze okukola mmaze Abitex mubuuza nampa ssente zange oba ŋŋende. Okumanya Abitex naye musajja mulungi. Oli bwe yagendayo namugamba jangu Kapo n'amuwa essente n'agenda. Kati nange namubbirako kwemwemwa emirundi ng'egi. Nasooka ne tukkaanya emitwalo aga. Ne mmuwaako emitwalo 2. Balance wa 3. Amufuna atuuse ku show. Bwe yatuuka mu show yanziriza buddi za 2. Okumanya akasajja okayina omutima omulungi. Akudiza zaaki. Namukuba akama ne mugamba ekyamazima balance tewali yagira ati nampa 2 gange amaze okukola. Kubanga show teyansala yannuma. Okusala. Kyanjawulo. Show yannuma bulumera bantu bamagala. Tewali kye baalani. Ennaku gyayudde mu bivuluko gya Kabaya. Kugambi. Ate nafuna ku mulyango miliyoni ng'emu emitwalo 2 bannange n'embabba bwe twategeka nti seesazi nga sijja kuviiramu awo. Ama musubiranga mmeka? Nategeka show kuba nakola drive 6 za mitwalo 3. N'omwana gwe nakola naye bamuyite Musiro namugoba ku olu. Omanya okutunula mu show aba drive balina omuze abamu. Alanga avaawo n'azikiza ebyuma bipaka waakolera adda ku parkinga waakolera budde buyita ngadda. Nagenda otunula mu show nga gwali obaddeko mu show nga buli alimu omumanyi. Kikuwa kifaananyi ki? Be bantu bo. Nali mu show nga buli omu mumanyi. Ono Kasiri ono omali. Ono gundi ne ngamba ba drive baliwa. Be bayise baliwa. Nesagwamu maanyi. Era Kapo binamugamba nti balance tewali yampa buwa 2. Nga sheeganye. Kazibwe Kapo omusajja mulungi ddala. Kyova olaba naffe. Nasobola okugula emmeeza 3 ate nemugamba tokigamba muntu yenna. Ogula emmeeza mmeka? 3. Takigambangako kajeemu kano te. Takigambangako. Takigambangako. Waawe ugamba emboozi y'enjovu. Bwe banyonyenyevu ku kyalo kyammwe. Nga okulimba weerabidde. Ekyalo amagye ne poliisi byayiggako enjovu ekase buti. Tekyusa erinnya. Kiweewo kase buti kyekyalo kyaffe. Lyadde erinnya kye lyasose. Kyeryo. Ono mukama wo na Shalom nze munange emboozi zenyumya sirimba. Kabaya. Shalom. Nze emboozi zenyumya sirimba. Shalom nali nguzeeko malaya aliko embuzi. Namusanga ku kkubo okumulamuza nga abadde maid bamugobye tebamuwadde ssente ze. Anonya mitwalo 2 zimuza lukwingiri. Namwetunze essaawa 2 taddanga mukuba malaya. Kati niwe kugamba ozo. Wamukola ki? Namwetunze essaawa 2. Yeye tulwadde obulokozi bamwatuzadde embalala kati. Mukisa
embwa zajja nnyo okunnuma nga tuli bana yamalibu ye yajja kuuza yamugunya bumugunya nebo bigamba abantu bamanyi obubi akojja kabaya kiki kakati nkubuulira twavudde ku bikajjo kati emmwanyi bwe zaabalanga kumanya zaala mubi ye banaye tukole ssaawa 2 emu tuli mu ssaawa eno kati emmwanyi bwe zaabalanga nga tunogola ebiti by'emmwanyi nga tudduka mu ttale tuwulule ndowooza 96 waliwo omusajja yayinanga emmwanyi empitirivu naye nga tusobola okumenya ebiti kange mu kitundu nga tuziwululira mu ttale kyokka bwe tuziguza naye mubbi ate bwe tuvaawo nga tugenda mu matatu matatu gabanga bulingo ku basajja abaali abakeera b'obunnyanja nga bakuba amatatu n'owunga nakubako omusajja kyemmanyi nze namutta zaala gwe namukuba yamutta busi omusajja twamukuba ebisero by'engege ze bayita mu deeke ne tukuba ebisero ebi amatatu n'agenda nonye sente zaffe yatuuka ozifuna ngoyedde bivunze ng'ate ng'alina ozisasula sente salambwa ati ddaga omusajja ono bannange waliyo kati kugambye zaala okumanya mubi era emmwanyi ezo bwe twaziwululanga enjovu ne banoonya enjovu yali yajja ku kyalo bagenda otubuka nti ffe twanoganga emmwanyi Shalom okulaba nnyo wano ng'osse bakapapula n'abalala ababala odi abakola ki namusooke mwebuuze mugagga ki azannya beeti mmwe musinga abagagga okwagala okufuna tegusuulwa azannya beeti tegusuulwa mugagga omanyi waliwo leva omuntu kwatuuka nze nina ebiseera zaala biyambeezaawo buli woogwa zaala akubeezaawo kuba wano bwe wamuzannyanga nabo boona awangudde akuwaayo 2 tuguyita mukono ofune akatogodde eka naye zaala teri ali muwangula mu nsi naye yamukola jooka yakola amatatu abaana be yazaala Aizuru n'afiya baafa banaku jooka yazaala n'ameka Aizuru n'afiya egy'emizimu ne tuba tuzannya zaala tugiraamiriza nti afiya kitegeeza kyonna ntala afiya Aizuru kitegeeza kijja kijje akaba yasamira muli naawe kyekyo naye twogera byogera ebyo Aizuru oba otegeeza ti ekijja kijje bandi oba sirya be bamanyi oba ndootandoota afiya kitegeeza kyonna twala mizimu egyo tugiraamiriza baana abo baali bagundu bajooka era Aizuru neera yafiira mu matatu afiya naye era baalwana yanyakula sente mu ddiro bamukuba ekikonde n'afa njagala mbabuulire ffe tubadde tupangisa ennyumba e Kampala nze buli muzigo w'empangisiza ennyumba adde bamanyi ntunda bya mu nnyumba anti mbireeta ku makya olweggulo banona zaala lwa zaala ebyo bye mwogera nasibanga fixture ng'asiba emitwalo 55 buli ewali emitwalo 10 ng'okeera ku makya ng'asibye ebibimba 11 nga bakuddizaako emitwalo 5 ng'ekibimba ekimu baalwanidde mu kisaawe milioni 5 baziridde ebyo bya ttiimu 2 ebyo byonna nabisibadde milioni 5 nnya ttiimu 3 bankubako milioni 65 koja kabaya ono likodi Yasini yali ampaddeko milioni 65 nga mulimi eti nzijja bintu ku musolo mugagga Yasini namuguze engatto okumala emyaka 3 nga buli ngatta agigula $1 namuguze engatto okumala emyaka 3 ng'engatto gyagula ekitone nnyo agigula $150 ku 2 nalina muganda wange ng'ali mu Amerika twabeerawo emyaka 3 nze ne famire yange nga tuguze omuntu omu nengula ettaka abaana ne basoma nga nguze omuntu atya omu yampa milioni 65 ne bazinkubako ne neekweka nantekako abasajja banoonye nga manya nnoonya kunkwata naye nga kyanoonyeza nsigale nga ndeeta engatto baba Yasini emboozi yaginyumyako ate n'atakoma oku yampalako milioni 10 nga yeerabidde nti natwala 65 nali nzikiriza badala nankubira saakwata ngategedde kyagenda okuŋŋamba yampa milioni 10 nga yeerabidde nti 65 saazizza baba Yasini mu byafaayo tewaliyo muntu mu nsi nze manyi ne bwe ndiba nfudde nga ne Yasini afudde Mungu ali munsisinkanyako ku bye namukola wali obbyeko omuntu n'omwesonyiwa nomuga naye ekimala kimala mubbi ekimala kamuleke wali omufunyeeko sinafuna gwenziba bwentyo
okuleka bennumiza nga kati omulumiza nnyo kamuleke kati Yasini ye muntu yekka amanyi nti alina muntu ku nsi kuba bonna nabamubikira dda nabika abaana omukazi maama taata nane bamalayo omuntu gelenda byeko naye ku office nene mubika ngolo Zaala nkubira Zaala yakubanga n'omukwano nga nti neshalo mwafudde ti ali wono gotwaze naye ku office ku lwokuna afudde munnange kaza nkubidde akaba tebalina nazijjayo mulambo ensanvu nekwata ye mugagga yekka byafaayo byensi atagenda kuddamu kubaawo Yasini ye musajja yekka agaggawadde nga buli muntu eyali amumanyi nga tannagaggawala yamuwa omulimu tewali mulala akirina buli amuli ku lusegere yamuwa omulimu ate era ye musajja omugagga yekka atalina lukomera y'omu ku bagagga omanyi abasajja bangi abagagga batatuukikako naye kukuma mu kaofiisi mbuzimanya muzeeyi taliimu simanya gira wali ekinkumu nyakasogera nga mutuula katebe awo wali sajja ba Beard King tebeekweka Mamukisa property tebeekweka Jeno Figita yo generali aume sajja singa motoka ezebbeeyi mu Uganda omu siseerera omu kubasinga motoka ezebbeeyi mu Uganda omusajja omukakkamu w'okubira simu agikwata Shalom kankubulire ekintu kino kigenda kuba kya luzungu olwo tokitegedde tunafuna atema obugagga is a talent obugagga talent is a talent obugonvu bw'abalina ssente ffe mu bwavu bwaffe tukimanyi senga tufuna ziri senga twalalukadda naye nga bo bakyali bakkakkamu but not every rich person is humble. Not every rich person is humble. Omuntu yenna omugagga alina amalala ssente aba yateeba nteebi hasola yenna nga yakola n'agaggawala tayisaamu bantu maaso omukazi ze talent bw'otwetegereza bwetubala ba YouTube abali mu Uganda olwaleero ab'amaanyi nyinza okukuwa namba ezi nze namba 3 njikuwa nti ndi namba emu kasuku 2 n'enkuwa 3 yagambye byebyo ndi w'amaanyi Shalom gwe wamanyiza maaso gwe buuza ku ba YouTube abanno kyembakola bakuba essimu mmeka olunaku nga sikwata wanya otwepadde appointment mailo 10 n'atuuka nga sikwata abakibe Uganda gwe namba emu nze namba emu kasuku namba 2 kasuku naddako gwe Shalom oyinza okuba okwata ekyokusatu naye laba obukakkamu bwaffe fena tuli b'amaanyi okuwa namba 3 oli munafu laba obukakkamu bwaffe laba bw'oseka tulina atalina w'amaanyi abantu balina views 1000 babuuza bakambu wajja otya okuba mu media lwaki owemula ng'alina views 1000 n'agamba atya wajja otya okuba mu media lwaki owemula kasi twesuneko Mungu atusuddeko eddusu obukakkamu bwe tuliko ku maanyi ge tulina oli namba emu YouTube be Uganda ndi namba emu kasuku namba 2 nze njogera mazima ndi w'amaanyi Shalom ndi w'amaanyi abamwalimbira bwoti bwasudiriza naye kasitoleko ng'osudira mulaasi kati wuliriza twakakola budde ki tukyalina obudde eno si TV tugenda paka etukoyera kati wuliriza ebigambo bino obitege Jose Chameleone yava mu bbaala essaawa 11 ng'alina mukwano gwe gwa dropping enajja nankumbi baatuuka ng'obudde bukya ssaawa 12 enajja nankumbi Chameleone n'ayimirira enajja nankumbi mu byafaayo by'ensi najja nankumbi taxi zakolawo stage abaagoba ku mirimu kwono tebamanyiddwa muwendo abataxi bonna baatukanga ku steera ne babuuza abantu waliwo abaagala osigala bonna nga bavaamu buvi balabe Chameleone taxi ne zisimba taxi ezalisoba mu 8 okujjawo abantu nga Chameleone yavuddewo yavaawo ssaawa 2 nefuuka paaka nga bamu babagobye ku mirimu bakazi ba mmere taxi yamulesa ali ku Chameleone alaba Chameleone ayogera naye omuyitanga n'omubuuza ebintu byenkugamba bro abantu abalina amaanyi mu nsi Abdul Mulaasi ne Jose Chameleone tebalidda
tebalidda gwe yabeeranga mu kyalo Abdul Mulasi amaanyi ga Abdul Mulasi wagalaba otya gwe yabeeranga mu kyalo kati ate mu kyalo gye gasinganga okubeera Abdul Mulasi yajja okuziika e Kasanje omwana ne bannamwandu ne batulika ne baseka bajjukira oluvannyuma nti bali ku mufu kitaabwe nga Abdul Mulasi azze nga mulabyeko va ku bino naawe abayimbi bagenda ku nyimbe z'abantu abantu basigala nga beewombeesa Abdul Mulasi yatuukanga ensi neefa kulumba abantu ne baseka Abdul Mulasi nange geni nawe mweti my road Uganda tewandiwangaza Abdul Mulasi yandifidde wali kulaba teyali birabi by the way kyabulabe nnyo omuyimbi okuwangaala teriyo muyimbi w'amaanyi yawangaala teriyo muyimbi w'amaanyi yawangaala muko omusajja gwe bayita Dr. Jose Chameleone abantu baalya kulimba lwa nkwagala nnyo munnange nga basiba nti omusajja yali mu Chekiti yali Chameleone nga besiba emitwalo 2 oli naafuna 4 kumala emyaka nga 2 nga tebamanyi nti eke nkwagala nnyo munnange gumira kunze teweraliikirira eke ng'ali mu Kachekiti Seguku kyafukako ekyobulambuzi tawuni ye Seguku buli gwe baatwalanga entebe ku biiki nzijukira omusajja wa taxi yatugamba lyali nekuba eryambuke wa Chameleone ne tuleekaanira wamu nti siba tetumugamba siba ngonjoka Chameleone yali awo n'omusajja ono yaba ki bannaye nkugambi omusajja yali atutwala ku beach bagita Aero Beach entebe n'atugamba wa taxi lyali nekuba eryambuke wa Chameleone fenna twalinga abalika emmanduka siba nga tufa Chameleone yatambuzanga esikalidi mu kkubo nga motoka zirina okwetomera zibe okumpi bonna ensingo zibanogoke ate oba serious bagamba ataakulaba yakugaya nasinkana Jose Chameleone ne musiima ne kyenali nsobola ne muwa embuzi wamuwa embuzi namuwa embuzi okumusiima naye ne bw'omutuukako bw'otoyinza kukkiriza nti muntu atiika alimu ekyenjawulo omanyi ba Chameleone abo oba tutubu Chameleone yayina oba Abdul Mulasi Katonda mu myaka 10 aligaba omulundi gumu mu myaka 10 aligaba omulundi gumu abasajja abo bwe baasooka okugaggawalira mu music nakati nsi kutabukamu butabusi bintu kukyuka mu bukyusi olwaleero abagagga bonna mu music abasinga obugagga bwabwe tebukozinga ku music buva walala abasinga abaana abo bagaggawalira ku music oyo Chameleone yayavwaza abantu beruka nakati nga bavwaza yajja n'embalaasi ne balekawo amaduuka gaabwe ne babba ebintu byonna yalekako embalaasi eruka ya Chameleone yagirinyira mu Lwera kati abantu lwe baafa abantu lwe basinga okufa ennyo Chameleone alina olunaku lwe yayimba ebbulakati ng'alina Abdul Mulasi nga waliwo ne Kireva J ng'alina waako manzi wa nani nga waliwo Tinaatine ne Wanakwewa ontwale nga bw'oli kwenda yadde olwogedde Lusoga yadde omuyambatidako kasito kitiye kyagambye ki ekyo ekyogambye eki anti Abdul Mulasi yayimbako ebbanga tebamukkiriza kuba mikono ng'ayimba ati kuba yagiwubanga eno bafa n'eno nga banya bafa benya bamukubira si omusajja ono mukubire bireko omutimbe oyo Jose Chameleone kyabulambuzi oba oyagala akuyimbire ku kyo y'obwerere tebwatayimba ne bwatayimba ekyakinsa akimala ne bwatayimba kugambye ebyobulambuzi ebiri mu Uganda olwaleero Jose Chameleone ebyobulambuzi babiyita batya mu luzungu tourist attractions tourist bebalambuzi attractions ebasikiriza babi balambula kati ebyobulambuzi ebiri mu Uganda Chameleone number 1 true ebyobulambuzi ebiri mu Uganda Dr. Jose Chameleone the number 1 kyensaba gavumenti ekole kiri kimu okuuma ebyobulambuzi byaffe ng'ebyo emukwatire emmotoka ne patrol mu maaso n'abalina okumulabira ku biki by'alina okulya n'okunywa
n'okwewala okubeera mu bifo batali bukuumi bumala etereke Jose Chameleone emuwa obuyiiya emuwa buli kimu asobole okuzimba ebitone ebirala abireete mu industry yakubye yeffe tambula okufa okyagala kyegamba Chameleone talina kyakyasobola kuyimba ate byolinde byayina talina lunaku lwali biyimba biggweyo ne bwomuwa Kivvulu nnaku 3 oluyimba olupya lwagazaaki ebyo gambi yanyumizaamu sajja yakuba mawoko na mawoko yakuba mawoko na mawoko yakuba bei kali anani yomba bintu bya bei kali yakuba kipempewo nga TV za black and white ezaffe zaali za kaladi okulidde embulamu bulungi bali mu kibira nga beesibye obuntu nyakuba engoma aima ekipepewo okulidde embulamu bulungi ipepewo yali yakalaje anti ffe batugambako ekalungu nti ayise ku masaaba ne tudduka okuva ekalungu nga tumanyi tumusanga tokanga ayiseewo yayitawo avuga ogambye baagaana Abdulmulasi okuwuuba bw'ati ng'abantu bafa bulwawo bafa n'eri bafa olinako famire zimanyi nga zaafiirwa abantu ezo nyiza okutamanyaayo famire naye emirambo gyaggyibwangawo ndaba oba Katonda ali kusonyiwa funako obudde okola research 26 Nabugabo Sand Beach olabe ekyabanga okuva erukaya nga balinze ekintu kimu Chameleone ayitewo baddeyo bagende bakyakalire ewalala ng'ekkubo libembedde side ne side ayitewo balebe Chameleone ayitewo bro Chameleone n'abula emyaka 6 nga tajja mu bantu tewali kifo kimumala kukolera mu Kivvulu just 6 years ng'alina waasirikidde Chameleone tekyetaaga kulabirwa mu buyayimbi Chameleone saawe neetaaga kulabirwa mu donation yawadde abantu b'embalala studio yaddukidde abakyala bataliko mwasiriza aluwa takyali mu level efulumya music ekiba kimunyiizizza forgive me but level ye takyali mu ebyo is a living legend takyali mu ebyo tujukiza abantu ekivulu kyaffe ekivulu kino ebintu bya King Saha byenkubye wala nyinza n'okyongerayo kontomeza nenanga omusajja n'enjira tugende ku simu omusajja akkiriza obeera mu show yange bannayuganda ekyo mu nsonyiwe ebintu nno bikiwusa ebitundu nga 8 ku buli 100 kubanga ffe tujja kusomesaako kitono endongo ekole ki ekwajje King Saha akkiriza mpozi nga 14 yagenda okunsooka yagenda okusooka ekkololo tulina omusanyusa naye naki sente zonna tuzimazeewo waguze tiketi ya mmeka waliwo ez'etaano nemigosusu yaggulayo ebiri waliwo ey'ebiri etaano emmeeza ya miliyoni 3 ne miliyoni osobola nga za $5,000 so okutwala enakawuka oba waabaali ne tugendayo kati ngule tiketi za $5,000 akonfaminge n'olunaku lwange olwa27 buno obudde ate nze sente zange nze sizannya bibiina nagaggawala nti nfunanga nnya wuliriza ebigambo bino tugende wamme nakawuka oba waali ngule tiketi za $5,000 uliriza Shalom ngenda kutwalayo tugende nakawuka nga tuvudde ku seti wano ngule tiketi za $5,000 King Saha ku kyankoledde okujja mu show yange tugende zigule tugule 3 kuba ne bano balaba ana ajja katemamu tozisala ate kati ojja tukosala ogekangule 2 salambwa tugende nakawuka embozi okyagala bungi ki banange mbajukizanga ku Independence Day mpe mudde towe mudde nyimize embozi nu era nkwebaza nkwagadde mujje Rebecca Jingo versus Lady Titi okwingira $5,000 bandi 2 gwakuba endongo yava ku stage jangu eno band when waliyo bandi yayo nene aliyo bandi yayo mu ring omuyimbi ayimbe eno tayimbe nzanyi team Rebecca Jingo mujje tunyumirwe saswe msoja Airtel Pay ngonyiga *185*47# saswe msoja government traffic fines agala okuzimba ogule taka land surveying agala tubye hardware ne interiors jangu kusimia tuna construction company basangibwa Kampala na Bingo ku 0758 821603 atagwa munange agala osanyusako mama wo muzadde wo taatawo wawangula obufumbo iso bintu bingi nnyo jangu mu Strongman concert nga 20 August ku Serena Hotel ale budget $10,000
VIP 13 mami Irene namatovu abayita mpola mpola tunyumirwe byebyo obulanga wanange nange ndi mutuka nenkowa on Shalom era yongera ku size abasajja abenyoma 0705 271973 5 rounds and above owangira muri munda gwakuba akamwanya gasoko nyako nuna kubere enkwatako ona abimalanga Shalom Power alinga gudumala ngakosa ku masturbation emiswa minafu Shalom Power uno katonyuka temtufira ko bannaye mbere bulungi mwera